Wakola kubanga nze akallo ebisera byayogerako nalwo ekyali naye okitegedde naye amazima aleme kwekaza kubanga obadde Kawempe mu 2011 nesimbawo ku tikiti ya NRM Kawempe wa meya manya ku bwa kansala abantu ne batulonda baali bakyatunda musuubi era nga bw'ojo oyambadde kaadi yo ya NRM abantu abakatuwe basajja batukolere naye abantu kasaba batugwamu ne batujjamu essuubi yensonga ejjoolaba kati nti naffe abamu twatandika okwawulira NRM ebizibu byerina ate nga bwetwogerako tebalina kibawulira so nze ŋŋamba General Museveni aleme kulimba bantu nti aba NUP batubba abantu twagendanga ku polling station nga General Museveni afunye obululu 100 nga Robert Kyagulanyi afunye obululu 7 ng'olwali luddawa okyali muyero anti ayogera biringa tuli mukulonda tunaddamu kulonda kulala nze mumuluka gwange omuluka gw'embeeramu gwa waisi eyokusatu ne bayita waisi mu Oluzungu General Museveni yafuna obululu 3 President Robert Kyagulanyi nafuna 9 bw'owagira kati kakati ogamba otya nti bw'ofunye 3 oli afunye 9 okkiriza nti baakuwanguliramu bampangula newankubadde nakwata kyakubiri kubanga polling station zonna DRFM zonna nzirina nagendanga ngakola ne tallying center yange nga ntaalinga wamupulezidenti ate wa president bwe twasooka okubala nga tetunatuka nakikola ndi ku bwa meeya omanyi obwa meeya babalonda luvannyuma nga president yalondewadde naye era ku pulogulaamu ya president n'ababaka bwe babalonda era nalina tale senta ewange nga tugadde obuvudde muliko omanyi nina emiruka 2 mu egyo nina ebyalo 100 mwaga Kawempe kati byonna nabikolamu nga ntaalinga okulaba obululu president bwafunye owa NRM General Museveni n'owa National Unity Platform kuba be baali kumbiranye abalala baagoberera bamugobereza amazima gali nti si kwogera mu njagala kusanyusa tewaliiwo banasajja ba National Unity Platform bwe baatubbira tebasobola kubba muntu nga gwolonda omulamu gwolonda byabakamu gwolonda ba presiding officers bonna gwolonda ba supervisors kwegamba bw'obanga oli mu kisaawe gwolifali gwokuta firimbi asala wuwo toyinza kugamba nti ne bwaba akusaliriza nti bansaliriza era banzibye naye omuntu y'omu gweyogerako azze abagamba nti mu gavumenti ne bwenaleemu n'ebitongole ebirala nga poliisi mulimu kawuukuumi kati golowooza kawuukuumi oyo yali tasobola kukola lukwe ne bamubba obululu era senga baali basenga bonna Katonda yatuyamba era kati nga bwembisa igendo nsaba kibeere ayi Mukama Katonda nsaba Allah tuteremu obwangu bwe baba nga byalowooza nti neri mu gavumenti ye waliyo kawuukumi aweerere eddala nga naffe bwe twavaayo awere tulabe nga tujjako gavumenti ya General Museveni kubanga bakawuukumi bamusingawo amaanyi talina kyasobola kulagira nekikola bw'aba atuuse ku leve eyo ng'abantu bonna bonna abakola mu bitongole yabateekayo ng'ate akaaba nti bamuli bubi akkiriza lizayinyinge oba bapatalizayinyinze Mukama Katonda tuwe ekisinga okuba obulumi kubanga nze General Museveni simusabira kuba kufa njagala abe addeko ebbali alabe gavumenti z'abantu bwe zitambuza ebintu mu myaka 2 bwegiti tunulira development ekibiina kyaffe gekikoze ekitali muyinza kati wewe senga tuli mu buyinza ekibiina kyamwe development kigikoze kigikolera ku ssente za Mwami Museveni z'abawa sizize nabebeeramu ate abantu banyiza aboogera ekigambo ekyo ssente naawe olinako omutemwa ezo ssente zanguwa musolo nange ensasula omusolo tawona muzize mvuga lweda amafuta ga 5,000 amasente zigeze mu gavumenti ezo ssente siza General Museveni nti atunda nteze lwakitula ssente za gavumenti muli kula ddi yalagira n'agamba kibe ne kiba ne bwaba talagidde era n'abala agamba nti parliament mukyuse etteeka omwaka ogujja okulonda okujja ebibiina by'obufuzi ne bifuna ssente bagambye yetasobola kudda ku opposition naye okuliteekawo ne limumekka nga gondiri yateekawo amama mbabazi yali ekolera ya poma abantu kawali kukiira omugenzi kawesa mukala musonyiwa yamugamba ssebo Kampala
njaterwa njatiteeka lyote wakola tulimanyi yale yagalana nakusite square yale yagalakuba olukungana naye nga yakola kakati yote gamba ko jigakola ki era essaawa eno abali mu gavumenti bawa amagezi wabaawo etteeka ng'olaba lyagalinyigiriza side y'opposition kkiriza mulwane nnyo okulaba nga tebinyigiriza kubanga essaawa yonna musobola namwe okudda ku sayidi eri okujjako ng'okimanyi nti ebyobufuzi ekyo binyuka oli wabiri naye oba okyabirimu oba okyabitotekwaliwagira ekyomukisa omulala abantu balemenye okwesiba ku General Museveni. General Museveni essaawa ye kati ali ku ssaawa esembayo wuliriza kakati kamuwuli ate ng'okyali mugole ebyo tolina byogera mugole lwani w'opposition bagamba bati okyali mugole w'opposition ekibiina kya opposition omugole wakafumbirwa omanyi otya ebyomukisenge oba tonnamanya omusajja oba musezi oba akunkumula ku buliri oba mubbi oba tonnabimanya naye era kati nganze yasoma community psychology nekutunulizi nemmanya nti ono agamba kino omanyi mu obuzibu bwe muyina ndowooza oba wasoma kosi kisimanyi kati nze yasoma community psychology nkutunuulira bwe nti nemmanya otegeeza kino ne bwoba tonnakyo otyo kakati ssebo ebisinga mu bitulekere abantu ababitegeera tebafaayo ozannya Kawempe tuwe programu ya Kawempe ya sabbiiti gyetugenda okutandika tumalirize programu ya olwaleero. Bannakawempe bonna nga bw'obuuzizaawo balisebo bannakawempe programu olwaleero gye ndiko nabadde ngenzeko sayitiza mu kirokole jjo ntambuza programu zange manyi nina omuntu bwe ŋŋendanga abamu bantu obutonotono obunyambako okumumobilizinga bannakawempe. So kakati essaawa eno nina ttiimu tugenda kuva wali mpereere tugenda ku mupiira gwaffe ogwa Kyadondo egenda kuzanya friendly ne Ssingo guli eri Busiika era bwe mba wano gye ŋŋenda era bannakawempe nabadde bamobilizinze dda be ŋŋenda nabo banniiridde wali mpereere. So n'olw'ensonga eyo programu endala tujagenda tuzogera mpolampola mpaka lwe tunaatuuka ku kitwetaaga naye ssebo mwebali kunkyaza mwebali kumpa ddoboozi kubanga lino eddoboozi simanyi kyendibawa naye kyemuba mukola muteeke mukono mumaaso mumaaso wemuti munsabire buli kintu kyange kitambule bulungi ebisigadde mu bindekere. Mwebale nnyo mwebalire ddala oyo Haji Waswa Munansiko Sekyanzi eryo bwetalyogera oba omukoze bubi ayagala kubeera mmeeya w'Ekawempe addako abamuwagira abeegayirire mu Bege TV